Speaker wa Parliament Aneta Among atangazizza nga bw'atazze kulwanyisa gwe yaddira mu bigere era omumyuka wa Ssaabaminisita asooka ate era Minisita ow'ensonga z'omukago gwa East Africa Rebecca Alitwala Kadaga gwagenda okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM omukyala owokubiri. That position is for a sitting Speaker of Parliament. Because you cannot be a Speaker of Parliament when you're not in the top organ, a top party organ that makes decision for the country. You need a connection between the Parliament, the party, the executive, judiciary, and that's why we are there to do that connection. But there's also a saying that says the best dancer eventually leaves the stage, and when they leave, the dance must continue. Ekifo kino mu kiseera kino kiddukanyizibwa Rebecca Alitwala Kadaga era Among agamba nti tamulinaako lutalo ng'abamu ku bannayuganda bwe bakimutaddeko. I have heard a lot of people saying I am standing because I want to displace my predecessor. That is not true. I am only standing because I want to add value to the party. Endorsement that I got from the several leaders was because of my mobilization skills and the unity that I cause. If you look at Parliament of Uganda, you will see a very united parliament. Among asisinkanye abakulembeze ba NRM Lwengo nga bakulembeddwamu omubaka omukyala owa district Cissy Namujo ne bakkiriza nti Among ku kifo kino gwe bawagidde mu butongole. National Vice Chairperson, NRM female. Fe twasalawo nga Lwengo kyoyagala on us kyetukuwa. Plus we are ready to support you in whatever you want, so long as you want it. Okulonda ku bifo ebya waggulu mu NRM kwa kukolebwa mu ttabamiruka w'ekibiina asuubirwa wakati w'omwezi ogwa Julayi ne August oluvannyuma lwa kamyufu. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV.